kati Mesearch Semakula oyo mulaba yali taata wa Eagles papa ye taata wa Eagles yalwana entalo za Eagles osegeera kati gwobadde okimanyi nti Eagles eyo yayitibwanga ba Mayinja awo nja tuukawo naye Mesearch Semakula oyo yalwana entalo za Eagles bagenda kwokya wano ebyuma ye naayiwawo omubiri bagenda kukola kino nze nsijjukira ekivulu kyali mityana eyo naye gwobadde okimanyi nti Eagles Production abasajja abo ne baalituuse ne bawummula bonna abasatu ab'amaanyi nga Eagles yasigaza omusingi yo Eagles yali egenda sigalawo be basajja abasooka okucreatinga ba star ate bandi zinga za Afrigo kati Afrigo yo oyina wosooka n'ogiteeka oshegeera nti bwe muba mukola comparison zammwe n'abantu kabaka tebamukompeyalinga asooka ye n'akola ki ali mu kiti kike adde ebbali kati ye Afriga erina kusooka kuddawa bali nga twogera ku bibiina by'e Uganda yanjawulo so Eagles Production yaleeta basita bangi yagaggawaza abantu bangi oshegeera so wotunulya ebibiina nga byabasse batta be bagagga be bamanya Kabuladda Lukwata kulabako banyini bibiina bye babeera abagagga ne Eagles ekyo yasooka n'ekikola ki n'ekimenyawo so Eagles buli omu yazannyanga paati naddala kwabo abasatu Semakula Mayinja Lutaaya Haruna nga tomusoma mu mboozi si director njogera ku ba director ba founder kati Mesearch Semakula oyo mulaba yali taata wa Eagles papa ye taata wa Eagles yalwana entalo za Eagles osegeera kati gwobadde okimanyi nti Eagles eyo yayitibwanga ba Mayinja awo nja tuukawo naye Mesearch Semakula oyo yalwana entalo za Eagles bagenda kwokya wano ebyuma ye naayiwawo omubiri bagenda kukola kino nze nsijjukira ekivulu kyali mityana eyo Mayinja yali ow'amaanyi era bulijjo kakati munnange aba aluddewo okutuuka aye alina okuggala ekivulu abantu ne batandika okwekyanga ne baagala okukasuka amacupa ne baagala okukuba ebintu ng'ebyo kwonoona obutebe n'emizindaalo Mesearch n'aluyimbayimba kazibikira eddibu ng'oli tatuuka agattewo era abantu ne bagamba twagala ani Mayinja kaakati Mesearch kyava akwata essimu n'agiteeka ku kazindaalo bw'ati mu loud speaker Mayinja okimanyi nti ebintu bino ebyonoonebwa gwavunaanyizibwa abantu bagenda kwonoona ebintu olw'okuba ggwe n'agamba ndi wano bwe wati ne bwe wati ndizigoti Mayinja n'atuuka kitegeeza ku olwo Mesearch yasevinga ki ye yakazannyawo ye yasevinga Eagles Production kati Mayinja oyo bonna yabasinga amaanyi olw'ensonga yalina ekitiibwa kye yali yeegulidde nti yali advocate w'abaavu ntegeerekeka alinga awolereza nti bwe yasanga ng'emboozi mu kkubo bwe yasanga ng'abantu nga ateekawo embeera ejjayo emboozi eyo n'ayimba ku kiriwo ekikwata ku bantu Mayinja yakwatanga nnyo ku mitima gy'omuntu era ezo zennyimba ezamufuula Mayinja yeetikka Eagles Production nga bw'oba oyagala okudefininga Eagles Production nga tomaze budde Bamayinja nno bajja ewaffe Bamayinja bagenda kibibi Bamayinja bagenze e London nga nekikwetaagisa kukola ki banne gye bayimbiranga ku mukwano era Mesearch oyo muwe ekitiibwa ye yalwana n'ekigambo Bamayinja akifuule Eagles nti ffenna tukola ki tukikuba wenna weetuli olwo Aleese siggo nsiimira naye luli yali Bamayinja naye ng'ekigifuula Bamayinja nti Mayinja yali eddoboozi ly'abantu Mayinja ye yali omuntu omuzindaala abantu kwe boogerera ebizibu byabwe era y'ensonga lwaki Mayinja olwaleero ojja kwesanga y'omu ku bannayuganda abasinze okukyayibwa kubanga yayiwa abaki abantu nti bwe yagendanga mu bitongole by'ebyokwerinda byonna byonna oyimbye tuli ku bunkenke jjo nnyonnyole kino nze munnange sinze mbyogere by'abantu be bakola ki be babyogera oyimbye Africa jjo nnyonnyole ku kino nti bantu that's why nina question eri muganda wange Mayinja kubese ze nnyimbe zaakula Mayinja tuke n'okwetikka Eagles ennamba Ronald Mayinja abantu waddayo beebuzeeko ng'oyimba muzeeyo akalulu oba obunkenke bwe baggwawo mu nsawo yo
nolowooza neno buweddeyo gyabaffe ne bulijjo ga ffe tukutuma era omala twebuuzaako kwolwo watwebuuzaako. That is the question. Eyinza okubeera bannayuganda bawagira muzeeyi ababeebuuzaako ne bajja n'akibakubirawo. Ne luli baaliyo naye nga be batono ndowooza obudde obwo ng'era nakati bwe guli kuba buli lunaku omuntu weeyongera kukaddiwa kugenya kuggwa mu maanyi. obadde okyaba tusomera omukono. So Ronald Mayinja ekyo kyamufuula ow'enjawulo okubeera eddoboozi lwakuba yamala n'ayoza ale n'awunzika nga yanisemu ki mu ttaka. Kati Geofrey Lutaaya yali mulangira naye ng'ate amaanyi ge gamuli munda. Geofrey Lutaaya ye musajja yakulowoozesanga nti munafu nnyo mwe b'amaanyi ennyo naye ng'ate omwetaaga nnyo. Akuwa ekitiibwa amaanyi ge tegaabanga ku display nga gamuli munda akola kirangira. Bindowooza be ba Geofrey akola atudde n'akolera ku biragiro n'akolera ku kino. Geofrey Lutaaya amanyi okumanaginga bizinensi n'erama. Ayinza okuba teyayimba nga bano kubenkana, ayinza okuba teyazannya kubenkana naye ate omutwe gwe gwakola kinene mu Eagles nti bano bakozesanga nnyo emibiri n'amaloboozi ye yakozesanga nnyo omutwe nti we tuyita wano tutuuka wano. Osegeera kakati ki ayinza okukuleetera okukulowooza nti gwe tomwetaaga naye ng'ate ekyamazima omukola ki bwabulawo omwetaaga. That's why yagenda omu ne bagenda bangi naye obulanga era amaanyi baasigala bagakola ki bagenkanya. Kati oyo ye Geofrey Lutaaya. Kakati Geofrey Lutaaya ekirala yalina eddoboozi eriri sweet. Geofrey Lutaaya yalina eddoboozi ng'osobola okuweereza oluyimba lwa Geofrey Lutaaya omukazi yenna gw'okwana n'akukkiririzaawo. Ndowooza tugamba alina kuba akyaliwo. Tugamba alina ogamba yalina andi kati eri yaweerezaayo nnyo kati aweereza bantu ku ground. Yaweerereza nnyo ku mpewo kati aweereza physically. Osegeera yalina eddoboozi ng'akayimba ka Lutaaya omukazi ne waaba akukyaye bano abawala betukwana ku kyeyo bakadaama bange betukwana ku byongezeza bugeza jajja bini awo ayagala kubawo nnyo mukwano gwewala seeka gumenya Yeekolera n'omanyi osegeera ompita mmere kakati ng'akakayimba bw'okaweereza byebye wali ku kyeyo agamba bannange yeekolera njagala. Kati ye Lutaaya wasobolanga omukozesa okukwana omukazi oba okuzza omukazi anobye mu maka olw'eddoboozi eriri swiiti. Era Geofrey Lutaaya asobola okukulowoozesa nti ye yali asinga eddoboozi mu byonna naye ate weewaawo alina eddoboozi eriri sweet naye ate Mesearch Ssemakula yalina eddoboozi eriri sharp. Twawulire wakati wa sharp ne sweet. Eddoboozi eriri sweet likoma olwo erituuka nga lirina bye tutazaasobola kukola naye nga ddungi wonna we likomye. Naye ne wabaawo eddoboozi eriwagale erisobola okuba nooti zonna okwambuka waggulu. Leka nkuyimbire oyo Mukama talekulira. Kati Geofrey Lutaaya ayinza okulowooza nti asinga Mesearch Ssemakula eddoboozi vocally, but vocally Mesearch Ssemakula Geofrey Lutaaya talina wamutuuka kubanga Mesearch Ssemakula eddoboozi ye teririnaako nsalo, ali versatile, terikoma, lirina gye lituuka ewala ne likuba ne ligenda ne waggulu mu bwengula. Osegeera yenjawulo eyo. Kakati oli yabasinga omutwe mu bufunze ono yabasinga eddoboozi eriwooma n'okutabakanira bizinensi ng'akozesa omutwe gwe. Ono yabasinga okuyirawo bizinensi omubiri n'eddoboozi erirungi n'afuuka taata wa Eagles. By the way, sina taata wa Eagles, Mesearch ng'ayita mu Eagles yeegulira ekitiibwa mu music industry ye Uganda ng'oggyeko kati b'amatovu. Olwaleero Mesearch ye muyimbi ayogera abayimbi bonna ne basirika kawawo bakamiliyoni. Era ye taata w'abayimbi nti buli muyimbi afuna ekizibu abafunye entalo tugende wa papa tutawuluze papa tuwe kawunga teri ayogera ku Mayinja oba Lutaaya wa myaka ayina omutima omuzadde ogukuŋŋaanya wadde Eagles yabalimu okuŋŋaanya era ne mu Eagles andi buli kintu kituuka ne kirema. Osegeera n'okisika n'olaba nga kikoze eki kigaanye. Kakati Mayinja ye kye yabasinga mu ntegeera yange gwali mutwe ye basudde waabwe nga mujagujagu, ye basudde waabwe ng'amanyi okuyiiya nga talina nnyo ddoboozi, talina nnyo bukulembeze, talina nnyo mutima gwa kampani kaŋŋambe ngezeza bugeza naye ng'ate alina omutwe oguleetera kampani emirimu nti
ebintu yatunuliranga bitunulire bwati n'agamba wano waliwo omuki omulamwa n'aguyiiya. So ye abasinga peeni, Lutaaya abasinga okubala bizinensi n'eddoboozi erikwana abakazi, Mesearch yabasinga vokale n'okuyimirizaawo kampani kuba amaanyi ga kampani gonna gagiri mu Mesearch. Ekyo kyenyinza okukakasa. Yali omugezi kubanga abaana bonna abaalimu abasinga bajja lwa Mesearch. Osegeera ndowooza ku bimu ebigambibwa abavubuka ennaku zino tetwayagala nnyo, ndowooza balina ekika kya music kye baconcentratingako. Music omulala baali tebamusobola bani abo nga basobola bandi yekka. Simanyi ekika kya music kye bayita bandi okugjako mu ntegeera ye ey'ebintu, naye oyo abalumba ali fused mu sukuusi sausa n'ebirala. Naye bano bateekamu ekigambo bandi abali awamu ne bakifuula ekiki ekitegeeza teri style ya music gye bayita band music. Actually baba bicreating nga be babaana ne Dr. T ali producer waabwe, tukituume band era nabo tubeebaza. Gwate olaba tulina kadongo kamu naye nga just kigambo bugambo ne mukicreating nga ne kitambula era ne kikula. So nabo osanga batondawo ekyabwe. Eagles Production oyogedde ku bantu basatu abalinga ba director. Badde njagala otubuulire ne ku basajja nga ba Aluna. Kuba nabo balina ettofaali lye baagattangako ku Eagles, bo bayambiranga wa Eagles. Kyekyabaleesa era kugiyamba nabo beeyambe. Amaanyi gaabwe gaali mu ki? Aluna mubiru asooka kukaabya ng'okwana eddoboozi eryo. Aluna mubiru yalinga omuzannyi wa firimu, bakita okwambala karakita. Yingira karakita y'ekintu ky'oli mu kuyimbako. Bw'oba olaajanira mukwano laajana, bw'oba owaana mukazi obanga oli mu kusaba mukazi toduumira. Era waliwo omuyimbi mina wewe tuzine babi kutama tutaba art olwo banga ayagala olepinga omukazi naye ndoze ba style omukulemu olwo oli oyo si art mina wewe tuzine nkugambye kutama oba oyagala mukwata wuliriza oyo mu art bweba firimu eba efudde kuba omuntu ali mu kusaba nti omukwano gwamukaluubirizanga nnyo. Kati ne Kamyona alina yakayimba ke bayita nkwagala nnyo munnange tambula ndabika bitewa mwenya mukaseko kange. Kati ate ajalu nasigaye nti Kamiliyoni oba tamanyi kuyimba yasinga wano abanga alagira awo yasinga naye obunafu bwe bwali mu ddoboozi lye ngera bwe nabagala kubasudde nti eddoboozi lye mu mukwano lyali liki. Kati Aluna mubiru yayingiranga character mutonyagale ngenda kaba okitegeera mama akayimba ako nga bw'okaweereza omukazi n'omugabo otanja bayiza obuyimba bwa Aluna obwo bwankwanira abawala nga nze siina budde bwakwennyonnyolako bw'otanjagale ngenda kaaba gwe yali omuto okitegeera. Kakati oluyimba lwa Aluna mubiru lusobola okusiikuula fiiringi z'omuwala yenna mebyeyo gy'olyonga n'ebirala tato mulungi kati Aluna ng'asobola okutta aye watwogera ku kyeddoboozi erikwana ne Lutaaya simuleeta oteeka bbali awo nteeka bbali. Oyo Aluna yali amanyi okuyingira oluyimba naddala olw'omukwano n'otega ekibatu ku muwala nga toyogedde. Ate abasajja nga Ngume naye yalina eddoboozi nga kuba switch n'ogamba ki kino olwa amaloboozi agatagenda kudda mu Uganda twalina matono erya Ngume erya Jimmy Katumba erya Serugga Fred ono yennyini aliwo ba wakati asinga akabina eddoboozi lye kyanjawulo kiki eririna nga ate tosobola kwogera ku lya Ngume ng'erya Serugga olireseeyo kuba balina amaloboozi ge gatya. Ngume yali yasukka mwanti obuzibu bwe mulina nti mulinga baana bato. Kiki oba otegeeza? Omwana omuto bw'atalaba mmere ku sowaani obusungu abuteeka ku maama naye nga taata yakola ki? Yagula emmere waka. Kati waliwo music gw'owulidde mungi nga Serugga yamukuwadde otegeera. Si buli omuntu alina kubeera muyimbi okufuuka owakami nali manyi bofuna omubeezi yabawuwa olubeerera kati nga manyi ozanyisa eddoboozi
Newe noonya tambulira mungo wange banange simulaba. Yeekolera tugenda mu studio. Nakkirira yali amanye ekyokukola. Yaman. Sekyewa. Yakona. Amalala gamuzinga amaanyi. Oba ndowooza ebyamuviirako obutakkanya bwafuna n'omukyala. No, kati olaba kankuwa ekyokulabirako. Aluno oyo yatuukako time ng'ate ye Eagles mu biseera bya tiketi nga yasinga amaanyi mu Eagles kuba yasinga mu hiti ekuba. Naye teyadduka, yali akyasoma. Oshegeera. Era ssente ze yakola mu Eagles ate ntono nnyo ze yakola nga yeekozesa. Kikyentegeeza. Si buli omuntu olina okwekozesa. Oluusi leka bakozesa, abantu abamu twatondebwa kukozesebwa. Nga waliwo wagamba si buli omuntu alina eri abantu Katonda b'atonda abalina ojjooba. Okujeera. Oshegeera. So kati Sekyewa yalina eddoboozi eddungi. Eddungi ennyo. Muno w'omusimye. Nze by the way mu kusooka owulira Sekyewa nali manyi mukazi. Baliwa bano. Nze nali manyi eddoboozi lya mukazi nga ddungi. Omuntu nga mwawukanye weewolereza oba oyagala ensesayidirayininge naawe. Oshegeera naye naye akimanyidde ddala bulungi nti byafuna mu Eagles bingi nnyo okusinga byafunye ng'ali ki. Soko tunyumize ava atya mu Eagles kuba abasinga twalowooza nti bwe yakyankalana n'ono omukyala Stacia. Siyinza kuwa nsonga ntuufu naye oluyimba lwe yayimba lwonna lubinnyonnyola. Alabika yayagala okutunula mu ssowaani y'omukulu nga Buchamaani era. Era omuleese. Nga Buchamaani bwe yayagala okutunula mu ssowaani y'omukulu. Presidential advisor oyagala musabula taata. Ne Uganda olemu. N'atasobola kwewabula ku kiki kyakukola mbu awabule pulezidenti w'eggwanga. Naye ne bwe good enough oli Nakyema lya si pulezidenti alonda n'abalya kasasiro. Gwe kulonze jompa bule ku nsonga z'abalalu. Today enjaga bw'eba mbi mu ggwanga. Ng'era okwata n'abagirima. Kati ate oleese omuwabuziwo ku nsonga z'enjaga. N'olemwa. Ajja kulonda n'omuwabuzi ku music mukulu Yeekolera. Gundi afunamu akasajja ayagala lingiza. Nze ndaba kwalimu okulingiza mu ssowaani y'abakulu. Ekyaleeta obuzibu. Nga tetunnagenda ku kyabasula mbadde njagala otupimire ne ku bakyala bano. Kusaasira yabasinga. Kiki yali asinga? Mukyala wa Geofrey Lutaaya yali ku maanyi ga bbaawe. Mu bakyala ba Eagles ojja kwesanga yali asingamu amaanyi naye ate yali asingamu obunafu. Omuntu alina n'afuluma? Nga bonna tebazirina. By the way, kino mu nsonyiwe si mu mutima mubi. Irene Namatovu mu kariya ye mulimu ennyimba bbiri. Seravu ey'okuvuganya njitya. Olulala? Kuzaala kujaagaana. Talina mu luyimba lulala. Naye kusaasira okuba yatonnya mu Eagles akuba hit pan hit. Ekitiibwa ky'abaami bw'aba takulabyeko Junior, I love you. Najja ne tujja 28 bw'osiba face go kaddiwa ne tujja baby wange nze ndiwuwo mukwano ne tugenda n'akuba kabunama wange enkola ya taxi ne tugenda ayonoona abantu kusaasira lwabino ebyekisiru bye yeekolakola naye oyo omuwala alina talent nga bwe nabagamba nojja kamorini nantuma abantu bakasympathizinga nga kakwasa ennaku ate nga kalina empisa anerekeze kaana katoye kakuba bukoodina. That's why njagala nnyo omuntu okube ennyimba ezitambulira mu mbeera mwoli n'emyaka mwoli. Kaana kato kafuna obufumbo nga kato kyekali kategeeza kujjayo okulaga kanerekereze kuba naawe kati nga bye biri ate mu bantu ne kajja ne kayongera kawo obuyimba kati kafuna nnyo parental guidance okuva ewa Mesearch. Kati kyakapula nakakenjawulo kati bw'ogenda ku mukyala wa Lutaaya nti amaanyi ge gambuli nnyo mu bbaawo oba ng'ayonka nti bw'olaba Lutaaya ne Irene oba ogenda mumukola ki kumulaba kakati ate Hajati Sophie Stacia lindako nzija mukyala Lutaaya oba yeeyimbako nnyo manyi Lutaaya nga mugezi ndowooza nga buli lwafunayo wali kinnaisi isinje nakikubira nice and lovely walawo omukyala anyiize nga yasirabyeko tekinnuma mukazi wattu osegeera kati yabeeranga nnyo mu nnyimba ez'okwekubagiza ate ye naye abasajja tesirabyeko tekinnuma yabeeranga mu kukukumba najja nalava ey'okuvuganya njitya osegeera kati ate najja n'aleetawo ekintu ekyenjawulo n'alaga nti kati ate akuze kabamyuse abasajja batidde basinga olwalaga kati nange sikyeguya
akakali ka ati akatonotono kyeri tuveeyo gye twalinga mu kukkuluma kali twekolere ssente zaffe mukuze kali wogenda ka station Mayanja ka hajjati kaffe kayina ekitone kitya ne bw'otabanze mbeera omu mbeera nga nesibiddeyo eka mu nnyumba era nnyongereko olwo luyimba kimala ate ganga kondi yalina ekitone mu kkuba sama hiti nyingi mu Uganda nenge ezimu oziyisaamu ng'amazike yali hiti omanyi hiti yes yali hiti n'embooko yali hiti hiti ebiseera ebisinga lwe luyimba olulinga omwenge gwokusula ku mutwe okeera gwakwamuse lwe luyimba olulinga amazzi ga mukoka gakulukutira ku speedi naye ne gagenda kati waliwo kye tuyita golden songs ezibaawo buli budde kabalagala lwali lulungi kantinti alina mwami wange nange bwentyo kuba nali nsimye alina akayimba ke yakuba ne yali bbaawe yani oyo gundi sechewa naye nga mu bakyala bonna ba Eagles kusaasira yali kamanda kati Morini Nantume yalinamu kali ka public sympathy background ye ekisa ate nga n'ekirala aliko parental guidance ene ya Mesearch papa kati ono amanyi yali aganywa ku bbaawe naye nga naye yali mulungi mu ngeri ye lwaki abaana abajja oluvannyuma bano balema okikuba nga bali abakadde abaana nga Bakalitas kaliyo waliwo n'abaana abalala awo bo lwaki kyabalya bagenda okujja nga bano baweddemu waliwo lw'oyinza okujja nga golooza ogenda kubeera nga kusaasira notamanya nti olina kujja kubeera nga ggwe kyekyabasuula ebimu bisuula abantu kujja kubeera nga gundi ate nga n'ekirala tibagenda botuuka nga enzizi bali kwe banywa okufuna amaanyi zitandise okukalira nti Caritas waba ng'anywanga ku Mayinja nga Mayinja olwedde naye akuze ogutali musanga atandise okukamiza nga bwekiba Karo Nanto nga alina kunywa Mesearch naye akuze nekibaleetera kati njagala tuddeyo emabega Eagles Production esasika etya kyekigiviirako okwabulukubwa ekibiina ky'osinza okugamba mbu kyekisinga okuba ekyamunsi Mayinja yagamba Kibuyaga lwali tukula ennyumba lwe mumanye ebiri munda ekyawula abasajja ziba ssente ekitemamu bizinensi ziba ssente ate waliwo time weetuuka buli omu n'awulira nga ali comfortable n'ekyo kyafunye ng'ali satisfied ani asooka okudduka batuuka time bonna nga bagaggawadde nga bonna tekukyali ayinza gamunne nti kino nga bonna ebirooto byabwe babikutteko ne balaba ng'okusika omugwa balina okutemamu otherwise olaba abalongo ba Peter ne Paul aba P-squares bayawukana ate bano abeesanga nga bakuze tegwali musango neryo ebbanga lye baatambula ery'emyaka 14 nga bali bumu lyali ddene limala era tubeebaza situlina kye tubabanja ani akitandika ekintu ekyo kuba ekibiina ekyo kyali kigatta ky'amaanyi ku ggwanga Basudde yagamba naali bagambyeyo omuntu yakusiigula mpalanna kati obaleka engeri gye baddiŋŋana nga baafuuka baddamu busungu buli bwaggwawo buli omu bwe yalina ku munne toddamu kubakwata mu biwundu okireka naye tuba twagala ntumanyamoko andi nkugambye baddiŋŋana kati ate buli omu alina abawagizi be ate abawagizi be bwe bawulira kino nti Mayinja oba yakola kino oba Lutaaya yakola kino oba Ssemakula yakola kino agenda kyawa omulala so kati okireka baddiŋŋana tewakyali ttiimu Lutaaya tewakyali ttiimu ani tewakyali ttiimu ani baddiŋŋana buli omu ensi yamuteeka wuwe Geofrey Lutaaya ali mu kuweereza bantu Ronald Mayinja ali mu kuweereza sitaani Mr. Ssemakula ali mu kulabirira bantu sitaani ki naawe ate Museveni ki yatugamba ebigambo bino yabyogera mpulira nti ng'olina obuyambi bw'oyagala otuusa eri abantu bo olina okugenda ew'oyo alina obuyinza ne ssente abikuwe n'atugamba mmwe mwamufuna bubi munange nze nasomako ku Bayibuli mulimu omusajja bamuyita Yobu Sitaani yatta abaana be Sitaani n'atwala ebyobugagga bwe n'ekigendererwa nti amuvunnamire n'amwavuwaza Yobu yasigala agamba nti nze Mukama yanninako obuki obuyinza so si buli kyabugagga nti bakyebaza okyegeera tudde toyinza kulaba nga kalidinaali akusemba ogende mu ssabo lya mama Fiina okole tasobola kikola ki kigamba tasobola kigamba so gwe ebirungi n'ebyanga wa Sitaani biba bisigadde bya Sitaani Sitaani agaba golodi ali fake esebo kakati ekirala Mayinja yakasakira baani
ati mwamulemesa mwamukunamya ne mumulangira kugamba yali agana kujja kwesimbawo eggomba ano neki ne mumulemesa yatunda kalya yagitunda era bannange teri kintu kisinga kubeera kikyamu nsi muno nga